This is Rock Until already in the danger Nitakari yange mjiwando mwana wange. Mchara namba 3. Aibamba msawo kwa tempura. Kwa tempura. Aibamba. Aibamba. Walami. Bwatyo bwakikoze Katongole omutongole nsubira omutegera ddala bulungi TV presenter radio presenter yenyizeko mbyobufuzi naye ng'ate munange bimugendedde bulungi byonna byonna biendinze in tears nkwanirizako kufifijeza anko mulungi omagara mpuliriza ngamba nti okola kyama nyenyi ddala kubanga ate ojje ku mitego gye bajja tusisako engalo holnako olwalero nyongera okujikiza nti ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'omwenda omwaka 2021 yes njagala obeere ng'ate ekyokola kyonna okikola naye ng'omanyi nti obudde bukola kye butambula mukadde kanongera kubanga ate nkutuusako amawulire gaferanga ngina tandikira ku mukulu amanyiddwa nga omugenzi Don Ivan Semwanga omukulu ne yatuva ku maaso mu mwaka gwa 2017 era nga atamujjukira bulungi ono yaliko bba w'omukyala amanyiddwa nga Zari Hassan wabulanga we yafiira baali bakola kye bayawukana yali yamuzaalamu abaana basatu ab'obulenzi abasookera ddala abakulu yes wabulanga ate okufa kwe kwaliko ebigambo bingi nnyo nnyini ddala bangi bagamba nti baazika keesi nkalu yali Don ngera alina ssente ngera zimuyitaba ngera zimaasa mu kibuga wabulanga wenjogera essaawa eno waliwo omuvubuka avuddeyo ngera agamba nti mutabani we era nga ategezezza nti omuzimu gugenda maaso kubanga gumutawaanya gulwanagana naye nchana gulo gumugamba nti akole ebyo byegwagala akole isitalina kola ye byayagala wabula guyina kugoberera amateeka ge era nga agamba nti omubiri gwe gujjudde ebisago olw'ensonga nti omuzimu gukola ki gumazeeko emirembe nejjukira nti embeera efaanako bweti tesookedde kuwono yekka ne gye buvuddeko awo twala abavaayo nga nabo bagamba nti omugenzi Moses Radio naye abaloosa era nga baali bakika kye yali muganda we byavaayo wabula ate mama we yena avena biranga akliyaringa nagamba nti tewali wadde n'omu gwakolaki gwalosa so ensonga tujja kweyongera ogenda mu maaso kubanga ate tuginnyonnyoka wenjogera essaawa eno akabasa kagwiriridde aba NBS television gwe gye wandiise obasanyuka TV oluvannyuma lw'okuba nti ba social media inlaws bagenda mu maaso kubanga babasosojjola nga bagamba nti bayina fake news bayina amawulire amafu bayina amawulire amakyamu kega bayina engeri gye bagenda mu maaso kubanga ate baba complainingako naye nga entabwe evudde wano ku mukyala amanyiddwa nga Justin Namere n'omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazwe tumanyi bulungi nti abakyala bano bayina entalo zaabwe kuva mabega yesa omukyala Namere yagenda maaso kubanga ate akola TV e Masaka wabula ate recently aba NBS bagenda maaso kubanga bamukyaza ne bamuteekako mu interview ayogereko ku bya TV ye katono yes nagenda maaso kubanga ate abategeeza qualities z'abantu bayagala babeere nga bakola ku TV ye n'abategeeza nti omuntu oyo alina okubanga ali below 35 years yanga tasuka myaka ejo n'atutegeeza nti ababa bakolako ku TV nga baludderuddeko yetabeetaaga balina okubanga balina ebintu bye bakola akoledda bagende bakole ki bakoleko mu ebyo nagenda maaso kubanga atera abategeeza nti ayagala abaana abalina talanta gwe kiwandiise nga talent yes wabula ate mu interview talina wantu wonna we yagenda maaso kubanga ate amentioninga mukyala amanyiddwa nga Farida Nakazwe wabula ate okusinziira ku fact being nti balinamu olutalo ne Farida ate nagenda nakola the other statement buli yawuliranga video eri oba buli yagirabangako yagenda maaso kubanga agamba ekitegeeza ategeeza ni Farida Nakazwe so no yo NBS obasanyuka yagenda maaso kubanga ate ekola post egamba nti Farida Nakazwe akoze ki agenze maaso kubanga alumbibwa omukyala amanyiddwa nga ane Justin Namere just because of the other statement she made wano ba social media inlaws we bava ne bagenda maaso kubanga ate bamusonjogola ne bagamba nti ayinza atya byonna byonna ebyayogerwa byali bingi nnyo ddala era nga nagenda maaso kubanga ate nkutuusako ebimu ku byo ba social media inlaws abalala ne bava ne bagenda maaso kubanga bagamba nti mulimba interview tukoze ki tugirabye Namere talina wayogeredde ku linnya lya Farida n'eddakiika neegi nemwe mugenda maaso kubanga ate mutema ekigambo era nga wenjogera bagenda maaso kubanga bababuuza oba mwabaki every post they make bababuuza oba mwabaki fake news biki wabula nga embeera bwetyo bwefaananya side zeeyo ku social media songa ate y'omukulu amanyiddwa nga Omulangira Ssuuna muyite OS bwatyo naye agenze maaso kubanga ate akaaba n'akuba emiranga mu maaso ga kamera oluvannyuma lw'okuba nti agamba ebigambo ebibakozesebwako bo nga bo abayimbi nga bibakozesebwako bannamawulire abantu b'oku social media buli omu engeri gy'ayagala gy'agenda maaso kubanga ate abawandikako nga bw'ayagala ebigambo ebinene ebikola ti ebibavoola ate nga balina famire era ng'ekintu ekyo kimuleetedde okubanga ate ayiwa amaziga wano ku simu ninako akwati ebigambo biwe mulanyo sinza biraga abantu beba typing ku social media platforms zange
gwe oyagala bakazi abakunze nkozesa kigambo kwagala naye oli ya typing kigambo nga kiri deep nnyo kiri data nnyo ku social media platforms za because babijja kumwa babitwogerako tulina abaana bakulu nze waswa mutabani wange omukulu atule wansi n'alaba TV That is life of a celebrity. Bwe nkwogera mu maaso n'amawulire gaffe wenjogera omukyala amanyiddwa nga Serena Bata yagenze maaso okubanga ate akola oluyimba n'omukyala amanyiddwa nga Nina Rose. Jukira nti Nina Rose haina emiswiba gye gigenda maaso okubanga ate gimuwere nembya misuwa gimusimbye left right gibula kumwabya mutwe. Omukyala oyo amanyiddwa nga Serena Bata tukimanyi bulungi nti amanaging bw'omukulu amanyiddwa nga Abitex. Fena go tumanyi obulungi bivulu promoter. Kakati jukira nti omukyala amanyiddwa nga Nina Rose bagenze maaso okubanga ate bamuwoninga ne bamutegeeza nti n'oluyimba lwonna lw'anaakola n'omuntu yenna ne lugeza lutonya ku YouTube bagenda kubanga ate naye bamukosezaamu era nga wenjogera omukulu amanyiddwa nga Ocean avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate alabula Abitex n'amutegeeza nti yes yategedde nti Serena Bata yakoze oluyimba n'omukyala amanyiddwa nga Nina Rose naye the moment oluyimba lwe baluterayo lugenda kubanga ate lufuna obuzibu lugende maaso okubanga ate lwaffectinga channel yaabwe mubufunza agenze maaso okubanga ate amulabula n'agattako n'okubanga amutegeeza nti alindeko ensonga eziri wakati we ne Nina Rose zimala okubanga zikola ki zikakana hawo oluvannyuma bagende maaso babere nga bakola bakola ki bye bakola nga bamaze okwesettinga oba okusetolinga obula ate omukulu amanyiddwa nga Abitex avuddeyo n'agenda maaso okubanga ategeeza omukulu ono owa Black Market Record oba Black Record Market Label ekyo n'amutegeeza nti alekerawo okubanga ate atulugunya abayimbi n'amugamba nti contract teringa Bible nti oba Quran oba kitabo kitukuvu yes nti kutuboba oyogereddeko bawoba olamirizaako n'okirayirirako nti tolina kubanga omenya ndagaano so nga ate n'abalayirira ku bitabo ebitukuvu wano tubalaba bulijjo abaka ba parliament nga bagiyingira bagenda maaso okubanga bamenya endagaano n'amutegeeza nti tokiyita kitabo kitukuvu contract ebeera just contract omuntu waba si musanyufu waddembe okumaanyuka n'akola ki n'agisazaamu n'agenda lwaki omukyalo obeera tomuleka okubanga ate otulugunya abayimbi naye jjukira ati era mukadeke kamu omukulu oyo yavuddeyo n'agenda maaso okubanga yeegaana ng'agamba nti tannaba kubanga ate ateekako channel ya Nina Rose wansi era ng'agamba nti channel Nina Rose yagirinako full control era ng'agamba nti Nina Rose ye yagenze maaso okubanga abuzaawo channel ye oba agikyankalanya n'agikweka bo baleme kubanga ate bakola ki bagiraba so Nina Rose mbu abawaayiriza mbu baatutte channel ye naye nga Bruno K avuddeyo kawo dakiika ntono nnyo emabega n'agenda maaso okubanga ate atutegeeza nti abo balimba obwo bwe bawaayo mu mawulire bya bulimba fege tubawaga mazima embeera bwetu bweyimiridde eside eyo mukadeke kamu omukyalo no mwennyene Nina Rose era abadde akomererwa ku social media nga bamugamba nti yajjamu olubuto lwa Daddy Andre yensonga lwaki yakyayibwa wabula ate yavudde n'agenda maaso okubanga ate abategeeza nti yes Daddy Andre yali yampasa twali twewasa twali tweyagala byonna twabikola naye nze sijjanga mukola olubuto lwa Daddy Andre olw'okuba nti nagejjamu kawo nenfunako ka weight ne mutandika okubitema nti nagenda maaso okubanga nfuna olubuto sifunanga ku lubuto lwa Daddy Andre sijjanga mukola olubuto lwa Daddy Andre era nga guno gwe mulundi gwokka gwe yasoose okubanga ate akkiriza nti ddala kituufu bakola kibayawukana weewaawo nga Daddy Andre enfunde ziwera interviews nyingi ezimutuluddemu naye nga ye asigalira ku kigambo kimu kyokka nti nze n'omukyala tuli bulungi tuli okay so nga ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Azawe ono kabaka mu kuwandika ennyimba wamu n'okuziyimba era nga yatuwandikira kayimba kamanyiddwa nga Love Panic ne kayimba omukyala amanyiddwa nga Vinka yes omukyala ono wenjogera avuddeyo n'agenda maaso okubanga ate abako obubaka obwaweereza bayimbi bane n'abategeeza nti ebintu by'okuddaawo nga bakabirira gavumenti kino gavumenti kiri tebijja kubanga ate bikola n'abasaba bagende mu maaso okubanga bakola ekintu ekirungi n'abategeeza nti music is a good business singa oba ogiwadde obudde n'ofaayo n'okola ekyo kyennyini ky'olina okubanga ate okola n'abategeeza nti bagende mu maaso kubanga bawandika ennyimba ennungi ennyo nnyini ddala ate baziyimbe bulungi bakole ne videos ennungi ebisigadde babirekere abawagizi babe bagende mu maaso okubanga ate bakola ki babawagira ate n'agattako n'okubanga abategeeza nti bino ebintu by'okwekuba enkokola mu industry bonga bo abayimbi ab'e Uganda tebigenda kubanga bibayamba bagezeeko kubanga ate bakompitinga n'abantu ababasingako okugeza nga abali international bali ku international level bakompitingeko n'aba Nigeria bakompitingeko n'ab'ebweru baleme kubanga ate bakompitinga bonga bo banna Uganda ekyo tekijja kubanga kibakolera era nga bawadde example ey'aba Nigeria n'abategeeza nti abo balaba abo abayaye tebekuba nkokola wabula ate munange b'ebintu byabwe babikola nga batunulira abali eri mu nsi eza USA okitegeera n'abasinga kaawo bano ba Beyonce ba Jay-Z ba Chris Brown abantu abalala bwe batyo n'abategeeza singa ekyo tunakikola tujja kubanga ate munange tukolera ddala ekintu ekisinga mu ggwanga lyattu Uganda
Obuda ku mukuru amanyiddwa nga Baguma Wycliffe gwe gomanyinga Wyke Benda naye bw'atyo agenze maaso kubanga ate asonjogolwamu koba social media in-laws nga bw'obamanya ku kayimba kamanyiddwa nga Obanga Yina Yes ketumanya obulungi nti yaddamu kadde ate nga kali mu lulimi lusoga nga bagamba nti teyakituddemu bulungi oba teyakoze kimala kubanga aproducinga akayimba akalungi wabula byonna abisudde mu ggulu kanagamba nti that is background noise sijja biwabudde n'abategeeza nti nze oba mwogera kyo bamwogera kisaawe newenjogera njagala kubanga ate nfunayo akakyala nga kaveeye busoga okitegera njagala kubeera mukoddomi wa busoga nga bebe kulo bwali mukoddomi wa busoga nagamba nti busoga eyo wandibanga waliyo abaana abasobola okufumba mbufunze wandibaba wife material naye nga jukira nti era still waliwo n'olugambo lugenda maaso kubanga lutambula nga lugamba nti ezimu ku nsonga ezaano bya mukyala wa Wyke Benda Mama Dante ezamujja mu makage nti zandibanga kwe kuba nti omwami ono atijjisa nnyo ensonga z'abakyala nagenda maaso kubanga azitimbatimba buli wamu mbu yalina ebbuba lingi okusinzira ku bigambo nga ebikola kye we bitambula era nkozesa ekigambo mbu yes wabula nga yabategeeza nti kagwake ketonye ayagala mukyala muke musoga yabagenda abeere nga ate ambobereza ettoko olw'ensonga nti alaba nti be bakyala abasobola okufumba kansuubire nti muliyo Ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi w'edduwa omukugu mu kuvumula endwadde zino wammanga omulya mu majinni amalogo ebisiraani olina lutwe business tetambula onoonya mulimu mwami oba mukyala amakago gayuga n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eryo amwetaaze musange ekitebi okulirana ne Shell oba mukubire ku nnamba y'essimu 07535575744 07535575744 ye Sheikh Juma Katwanga ekitebi. Yes, omukyala amanyiddwa nga Rachel Rapper mulambirira ya tumumanyi bulungi nnyo nga onatemera mu gyobukulu 23 gyokka bwegese naye bw'atyo avudde nagenda maaso kubanga ate asambaga ebigambo ebimwogerwako nti yaswampatibwa manager we amanyiddwa nga manager Saka gwe bayawukana naye ebbanga erivuddeko emabega katono n'ategeeza nti ekisookera ddala yes nakola naye nga manager ng'omuntu yina bw'anaakola n'omuntu n'abeera nga mukama we mungeri muba endala yes naye ng'ebintu by'okubanga tudwasinga tebyaliwoko n'eddakiika n'emu nagamba nti ekizibu kiri ku ba social media in-laws kasita balaba omukyala ng'ali managed by omusajja oba omwami bagamba bugambi oba they rush to conclude nga bagamba nti oyo akola ki amuswampata ya naye nga ye bw'atyo atutegeezeza nti tamuswampatangako n'eddakiika n'emu n'akatono ddala. Yo mukulu wasisimuka amanyiddwa nga Frank Gashumba agenze maaso n'abeera nga ate asisimula abakyala bw'agenze maaso okubanga ate awandika wali ku social media platforms zenga agamba nti bw'obanga oli mukyala obanga oli girlfriend wa muntu yenna ng'oyambala bulungi okwegamba oweesalira ddala emmali okuviira ddala ku mutwe paka kuki ku kagere nga byonna by'oyambala bya bbeeyi ng'olinga Nnaabagereka naye ng'ate munnange gwe gw'otwalanga okuba bbaawo oba boyfriend wo talina wadde ekikumi kyakuteeka manya bumanya nti toyina musajja wabula oyina asikali akuwerekerako kubanga ate ogenda mu lubiri ewani ewa kabaka bw'atyo n'agamba nti newobanga oli mwavu nnyo senkulu gwampuliriza nti newobanga oli mwavu nnyo gendanga mu maaso ofeeyo ku mukyala wo muteekeko 10 oba olw'ataano yes omukyala alina okubanga ate aweebwa n'amaliriza wansi awo ng'agamba nti bw'obanga toteeka mukyala wo nsimbi manya waliwo abasajja abalala abajja okubanga ate bakola ki bamuteeka mu bw'atyo n'agenda maaso okubuuza abakyala nti awitugeza tuli wamu bw'atyo bwakigadde naye ngono abakyala ku social media bagenze maaso kubanga ate bamugamba nti okikonyemu dadi genda maaso bere nga ate osisimula abantu abo bave mu tulo batufeeko baba tulabirire naye nga akakutegeze nti gwe natanalaba kuka interview k'omukyala amanyiddwa nga Bad Black genda maaso bere nga ate okerabirako wali eri ku channel y'omukulu amanyiddwa nga Ibrahim Kasa ate munaye wesekereko ne babadde tomanyi ku Bad Black ojja kubanga ate obimanya ayina ensonga z'ateesa ez'amakulu n'oluusi z'oba tomusuubiramu olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga mukyala wa Sami waffe omugole ali mu nnyumba bagenda maaso kubanga abantu boogera bingi nnyo nga bagamba nti omukyala oyo mukulu omukyala oyo photoshop omukyala teyamuwasa tebiriyo kakati noye yagenda ddala maaso kubanga akola ebiraga nti nze Sami wange era muyina mu 5 bw'atyo nagenda maaso kubanga atulaga ku kakopo okuli zadzi nga kwanywerwa osaga naye nga munange kangene maaso kubanga atemba konako aba birthday tubagaliza amazaalibwa amalungi tubeere nga ate tukiwunzika olunaku olwaleero
omukulu amanyiddwa nga King Saha yes azaliddwa olunaku lwaleero era nga emyaka gyawezezza batugambye emyaka 31 omukulu oyo ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Medad Segone naye yazaalibwa olunaku olwaleero so nga ate mukadde ke Kamo n'omukulu amanyiddwa nga Mick Wine mutabani we naye yazaalibwa olunaku olwaleero so nga ate awo tulinawo bafanzi baffe wano yes batugamba nti nabo bazaala abaana ba olunaku olwaleero nga kukulu omukyala amanyiddwa nga Anita agamba nti asinzira Jordan mutabani we Ashim awezezza emyaka 7 olunaku olwaleero so nga ate n'omukyala amanyiddwa nga Namatovu Grace agamba nti muwala wamanyiddwa nga Namujjuzi Laima yaweza oba aweza emyaka 6 olunaku olwaleero bwenti wesobodde okubanga ate nkuweereza omulungi omagalwa ampuliriza nga bulijjo nsigala nze Fijidani akatana bakwanga osubscribe genda masubire nga ate osubscribe ku channel yaffe kansabo yo mutoza takumira mpera bere nga ate abankumira musule bulungi mbagala nnyo mweraba.